President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwetuukira kati ng'omukulembeze omulungi omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze mu maaso n'okwanika omukulu Muhoozi Kainerugaba awamu ne kitaawe olwa missions badde bagenda mu maaso nga bayisaawo era nga baagala okulemesa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okukola emirimu gye mu campaign ezijja. Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero alazeeko Mwami Museveni awamu n'abateesiteesi be mu SFC babadde ateeseteese okumutuusaako obulabe mu mwaka gwa 2026 ababbidde ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyama. Era twongera obajjukiza n'obategeeza nti tulina obuvumu era tuwulira nga tuli b'amaanyi nnyo okulaba nga Uganda yaffe efuna obukulembeze obujja ate nga etwalira ddala nga egenda mu maaso. Tukkiriza nti omukulembeze waffe bw'atambula bwe bati n'enkyukakyuka ate era n'enkulaakulanya ey'omuggwanga Bannayuganda gye balinze bingi bijja kukyuka era n'eggwanga lyaffe lijja ttambula nga ligenda mu maaso. Tukkirize nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo ate ayina ebyenjawulo byaleese ebigenda otuyambako okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe nga litambulira ddala nga bwe lirina otambula nga libeera ery'enjawulo era nga tulitunuulidde okulaba nga tulituusa ku buwanguzi. Ffe omulamwa gwaffe n'ebigendererwa byaffe byonna twabikwasa Kyagulanyi. So oli ne bw'aleeta mission ze, oli ne bw'ayogera, oli ne bw'akola atya, oli ne bw'aleeta ki aba takyalina kyagamba okuggyako engeri gye tugenze kuteekateekamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate nga tusuubira nti ffenna kyekigendererwa kyaffe era tulina essuubi nti ekigendererwa kyaffe tujja kituusa era eggwanga lyaffe lijja kutambulira ddala. Abatemu twongera obbategeeza n'obajjukiza nti temulina kye mutugamba twabategedde. Tebalina we bayinza kwongera fayiro z'akazibwe mu Mpigi ne mu Uganda yonna. Mugomba mu Buwama mu Mpigi tolina wowaabira kazibwe ne mu Uganda yonna. Bwe balaba nga abasajja balabira ddala ejjoogo tebalina kyakukola kazibwe munene tayogerwako asinga DPS obuyinza yasinga amaanyi yafuga zi poliisi ne basalawo ne beekubira enduulu wano. Nga abanoonyereza ba CID baani bamaze okukakasa ebintu byonna babikakasiza byonna biwedde bulungi obujulizi bulabika. Amasasi ebisosonkole by'amasasi agakuba Isaac genda ku poliisi e Bugwama bwe baba tebakimanyi nti kazibwe ye yatta Isaac. Kiki ekibuuza kazibwe kati bamunoonya wonna talabika bw'aba teyabikola lwaki kazibwe talabika? Kyogamba bye yali akola byaggwayo. Assignment n'ebintu bye yali akola ebiri mu mateeka ebirungi ennyo byaggwayo. Majambere aliwa? Majambere bw'abanga bye yali akola bituufu Majambere aliwa? Majambere amaanyi ge yali aleese mugajjukira Majambere bw'aba si ye yataze Bulamando Majambere aliwa? Mwe mukyawakana tubabuulira ebintu nkugambye omuntu tunuulira ebikolwa bye. Kati abantu abali mu bitundu by'ekibi Bigomba Butambala eno Buwama biki bagambye Pasita Wandibanga ebintu biwayogera bituufu twakulaba nga owaayiriza kazibwe naye ebintu bino byandibanga bituufu kazibwe ebintu yabikola. Nkugambye genda ku poliisi e Buwama mpola obabuuze gende Naggulu obabuuze bulungi oba tebakimanyi ripooti eyo nga tebagirina confirmed nga yaggwa n'okunoonyereza ne bagiteeka wali naye nga kazibwe tewali ayinza mugambako. Amataka gonna kazibwe gabadde asengulako abantu lwaki kati bonna batudde entende basirise? Kazibwe bw'abanga yali mutuufu okubagoba ku ttaka lwaki tabagoba ku ttaka? Mukwate amajambiya mutemeteme kazibwe.
bali suffocated tebayina we bayinza kwongera fayiro z'akazibwe mu Mpigi ne mu Uganda yonna. Mugomba mu Buwama mu Mpigi toyina wowaabira kazibwe ne mu Uganda yonna. Bwe balabanga nga abasajja balabira ddala ejjoogo tebalina kyakukola, kazibwe munene tayogerwako, asinga DPS obuyinza, yasinga amaanyi, yafuga zi poliisi, ne basalawo ne beekubira enduulu wano. Nga abanoonyereza ba CID baani bamaze okukakasa ebintu byonna babikakasiza byonna biwedde bulungi, obujulizi bulabika. Amasasi ebisosonkole by'amasasi agakuba Isaac. Genda ku poliisi e Bugwama bwe baba tebakimanyi nti nno nti kazibwe ye yatta Isaac. Kiki ekibuuza kazibwe kati? Bamunoonya wonna talabika. Bw'aba teyabikola lwaki kazibwe talabika? Kyogamba bye yali akola byaggwayo. Assignment n'ebintu bye yali akola ebiri mu mateeka ebirungi ennyo byaggwayo. Majambere aliwa? Majambere bw'abanga bye yali akola bituufu, Majambere aliwa? Majambere amaanyi ge yali aleese mugajjukira. Majambere bw'aba si ye yataze Bulamando, Majambere aliwa? Mwe mukyawakana tubabuulira ebintu nkugambye omuntu tunuulira ebikolwa bye. Kati abantu abali mu bitundu by'ekibi Bigomba, Butambala, eno Buwama biki bagambye Pasita Wandibanga ebintu biwayogera bituufu, twakulabanga owaayiriza kazibwe naye ebintu bino byandibanga bituufu, kazibwe ebintu yabikola. Nkugambye genda ku poliisi e Buwama mpola obabuuze, gende Naggulu obabuuze bulungi oba tebakimanyi report eyo nga tebagirina confirmed, nga yaggwa n'okunoonyereza ne bagiteeka wali naye nga kazibwe tewali ayinza mugambako. Amataka gonna kazibwe gabadde asengulako abantu, lwaki kati bonna batudde entende basirise? Kazibwe bw'abanga yali mutuufu okubagoba ku ttaka, lwaki tabagoba ku ttaka? Mukwate amajambiya mutemeteme kazibwe. Kazibwe okuddamu okulabika mu lujjudde mu mutemeteme, kazibwe yatta Mugabe Isaac e Buwama ate asengula abantu ku mata. Wameyo nvuddeyo wulira. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essula 7 okuva ku lunyolo 15 okkirire. Bayibuli egamba mwekuume, ekyo ekyandikibwa twakisomyeko wiiki ewedde. Mwekuume bannabbi ab'obulimba abambadde eddiba ly'endiga nga munda misege. Winyi Dola ayambadde eddiba ly'endiga nga munda musege, alidde endiga. Ebigambo byayogera yeno ye true meaning of Yesu kye yali ategeeza. Akotinze ne Bayibuli ekibuuzo ekyo nakibabuuza abalamuzi. Mukimanyi nti muli institution ya Katonda gye yateekawo okugaba obwenkanya ku nsi. Winyi Dola akotinze Bayibuli, naye nga Winyi Dola alidde endiga za Kristo azimazeewo. Yesu yagamba bambadde bulungi banekaanekanye mu ddiba ly'endiga, era ne bw'omulaba bw'oti olabira ddala endiga yennyini eri wakati mu misege, eri wakati mu ndiga naye nga musege. Ekyawandiikibwa kituukirira bulungi nnyo ku Winyi Dola. Byayogera si byategeeza. Bayibuli egamba balijja ne bagamba nti nno twagoba emizimu mu linnya lyo, ne ndyoka mbagamba nti mugende sibamanyi. Okimanyi nti ku bikolwa bya Winyi Dola Katonda tamulina mu kitabo ky'abasaabalamuzi ba Uganda? Okimanyi nti Katonda amulina mu kitabo ky'abakinjaaji ba Uganda abasinze okubba endiga mu kisibo kya Kristo?
wabula bw'omuwulira ayogera oyinza okugamba ffe tusinga Ssaabalamuzi mu nsi yonna, naye ng'ebikolobero byonna bikoleddwa mu ssiga eddamuzi ng'omusajja oyo asirise tayogera kigambo. Ng'asirise tayogera kigambo. Naye kati bw'ajja okukwata akazindaalo ayambadde bulungi nnyo, anekaanekanye mu kyambalo ky'endiga naye nga munda musege. Labayo gwe wano, labayo Katemba ali wano, ŋŋenda bigatta bibiri bino ne kino ndyoke ŋŋende mu kigambo kya Katonda. Labayo eggulire lino, labayo eggulire lino. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka akakasizza nga gavumenti jjo nabagambye kansooke kino, jjo nabagambye abantu bano ebintu bibadde bibeerawo ne wabeerawo ekintu incident emu nga bonna batuufu, ng'era n'olwaleero bwe kiri ku judgment eno. Olw'okuba judgment z'abantu zibadde zisusse, President yagambye wakati mu kuswala bamaliriza ne bakyogera. His Excellency Kyagulanyi yakyogedde, wakati mu kuswala babadde tebakyalina kyakola, babadde balina okuleeta judgment kubanga bakadaama babadde bakola dda judgment nga takyalina we yeekweka. Kati bwe baamaze awo ne batutwala mu technicalities. Bonna batuufu, Museveni mutuufu, Winyidolo mutuufu, Attorney General mutuufu, Segona mutuufu, ne gundi ne tiimu ye, bonna batuufu. Abaana tebannava mu kkomera era tebannavaayo, naye buli omu bw'akunnyonnyola akulaga nti mutuufu. Palamenti ntuufu, Attorney General mutuufu, Museveni mutuufu, Segona mutuufu. Segona nakugamba ojjukira ssente ze baakwatira mu mmotoka, abaana ze babbira mu mmotoka ya Segona, ssente empitirivu ennyo. Kiryowa Kiwanuka Attorney General ne Kalugire be baazimuwa. Saabagamba kati olwaleero bali ku fulo ya palamenti nga Segona ayolekanyiza. Winyidolo ayambadde eddiba ly'endiga nga munda musege alidde endiga. Ebigambo byayogera yeno ye true meaning of Yesu kye yali ategeeza. Akootinze ne Bayibuli ekibuuzo ekyo nakibabuuza abalamuzi. Mukimanyi nti muli institution ya Katonda gye yateekawo okugaba obwenkanya ku nsi. Winyidolo akootinze Bayibuli naye nga Winyidolo alidde endiga za Kristo azimazeewo. Yesu yagamba bambadde bulungi banekaanekanye mu ddiba ly'endiga, era ne bw'omulaba bw'otolabira ddala endiga yennyini eri wakati mu misege, eri wakati mu ndiga naye nga musege. Ekyawandiikibwa kituukirira bulungi nnyo ku Winyidolo. Byayogera si byategeeza. Bayibuli egamba balijja ne bagamba nti nno twagoba emizimu mu linnya lyo, ne ndyoka mbagamba nti mugende sibamanyi. Okimanyi nti ku bikolwa bya Winyidolo Katonda tamulina mu kitabo ky'abasaabalamuzi ba Uganda? Okimanyi nti Katonda amulina mu kitabo ky'abakinjaaji ba Uganda abasinze okubba endiga mu kisibo kya Kristo? Wabula bw'omuwulira ayogera oyinza okugamba ffe tusinga Ssaabalamuzi mu nsi yonna, naye ng'ebikolobero byonna bikoleddwa mu ssiga eddamuzi ng'omusajja oyo asirise tayogera kigambo. Ng'asirise tayogera kigambo. Naye kati bw'ajja okukwata akazindaalo ayambadde bulungi nnyo, anekaanekanye mu kyambalo ky'endiga naye nga munda musege. Labayo gwe wano, labayo Katemba ali wano, ŋŋenda bigatta bibiri bino ne kino ndyoke ŋŋende mu kigambo kya Katonda. Labayo eggulire lino, labayo eggulire lino. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka akakasizza nga gavumenti jjo nabagambye kansooke kino, jjo nabagambye abantu bano ebintu bibadde bibeerawo ne wabeerawo ekintu incident emu nga bonna batuufu, ng'era n'olwaleero bwe kiri ku judgment eno. Olw'okuba judgment z'abantu zibadde zisusse, President yagambye wakati mu kuswala bamaliriza ne bakyogera. His Excellency Kyagulanyi yakyogedde, wakati mu kuswala babadde tebakyalina kyakola, babadde balina okuleeta judgment kubanga bakadaama babadde bakola dda judgment nga takyalina we yeekweka. Kati bwe baamaze awo ne batutwala mu technicalities. Bonna batuufu, Museveni mutuufu, Winyidolo mutuufu, Attorney General mutuufu, Segona mutuufu, ne gundi ne tiimu ye, bonna batuufu.
abaana tebannava mu kkomera era tebannavaayo naye buli omu bw'akunnyonnyola akulaga nti mutuufu palamenti ntuufu Attorney General mutuufu Museveni mutuufu Sseggona mutuufu Sseggona nakugamba ojjukira ssente ze baakwatira mu mmotoka abaana ze babbira mu mmotoka ya Sseggona ssente empitirivu ennyo Kiryowa Kiwanuka Attorney General ne Karugire be baazimuwa saabagamba kati olwaleero bali ku fulo ya palamenti nga Sseggona ayolekanyiza obwanga n'Ekiryowa Kiwanuka Kiryowa Kiwanuka ne oyo Attorney General ne Karugire bakwano ba Sseggona n'empuga nfanfe wabula kati batulaga olw'okuba bino bibadde bijja bibeerawo nga babizannyirako politics buli kisanja balowooze n'ensonga bagenda kugifuula omulambo ogw'okuvubirako ebyennyanja nga babadde nga bakikola kati wulira technicalities ze tugendamu